basuubiza nti bajja kwongera okusitula eddoboozi lyabwe ku mbeera ya human rights oba eddembe ly'obuntu wano. Netulaizinga n'ensonga y'abaganda baffe abali mu kkomera okusingira ddala Eddie Mutwe yatulugunyizibwa ng'ali mu ddwaliro ali mu kkomera avundireeyo mu kifo ky'okubeera mu ddwaliro. Basuubiza nti bajja kyogerako. Tulinze okulaba ebikolwa byabwe nga bikwatagana. Era okyalimu excitement y'abazungu. Amaalo tegawonanga ku bye bakuyisizaamu. Nkujjukiza yakuguza ennyumba ey'empewo. Looya Musadaamu mumujjukira. Ye eby'emmeri byakomawa. Lwaki tebakyaleeta mizindaalo gyabwe ng'okola press conference? Nga tokyali nnyanyonyi ziri ze wabeerangamu ezaalubaluba. Nakugamba abazungu bakunoonyamu ekyamakulu kyabula. Yowa ejjooka. Oli kazannyirizi. Oli komediyani. Kubanga tolina bw'oyinza kufuula nsonga y'Eddie Mutwe y'amakulu n'oleka eya Dokita Kizza Besigye ali mu kkomera nga tebamusomeranga na misango. Nodda wali twogedde ku nsonga nga neesingira ddala amakulu ye Eddie Mutwe. Kati abaana bamaze emyaka emeka mu kkomera? Abaana bamaze emyaka emeka mu kkomera be bataleetanga na misango gyabwe kuwulira? Bo si nsonga z'amakulu olw'okuba Eddie Mutwe amanyi ddiiru yammwe naani gwe mukolera. Nze nabagamba Bannayuganda abategeera balitegeera. Eddie Mutwe ali ku mutango ogumanyiddwa ogw'okuba bannamawulire n'okubabba effujjo lyakolebwa Masaka. Bannamawulire ne bavaayo mu kamera ne babasaba okwetonda n'okubaliyiririra kamera zaabwe mu Asirika kye. Kati basiikinze justice mu mateeka waliwo abakozesa. Mwe temuvunaanwa lino eggwanga lyammwe. Eyo nsonga y'amakulu nnyo. Y'amakulu nnyo omuntu okubeera ku misango gye yazza. Nga kiriko ne bakomplaina nti abaavaayo ne mubala bakyamuli. Esinga ye Dr. Kizza Besigye atasomerwanga misango bajje Kenya musajja watu yekadidde. Alina contribution ne sacrifice ku struggle. Oleta ekiyenje kyo. Oleta bano bakulimo no bojja mu buyaaye yaaye. Nti nsonga z'amakulu is a national importance. Abazungu bakulabanga jjoka comedian. Tuvala bakufera bufezi. Ne bwokola press conference tebakyajja. Kati bazze bakuwaddemuko ku masannyalaze. Era bakimanyi kadingo waffe. Katugende tuyitireko gyali. Mama yagala okugenda ebweru muntu wange nze nasigala kuwa katambula na mirimu kuba nti okolerera obulamu bwo. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi emirimu giri mu ggwanga lya Kuwait. Kola nga waiter na waitress. Bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. Salala atandikira ku $1.5 paka ku $2.3 eriba chef. Ate era n'ebisaawe by'e Dubai byaguddewo byatuwadde omukisa eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ogenda okweyolera ku nsimbi ludda. Kasalale katidi naye nga mutambula mu bwangu. Mwetaagibwa okgenda e Dubai ka input ka kuteeseganya. Kale tunoonyeko ku noti 767 oba noti 746 52 18 ogenda kuba onfuna butereevu. Nze Calvin Kayanjawo.